Sebo ogamba otya? Riwano neyagala mpola. Oli mu kitundu kyawo? Wano ndi mu Western Rwanda, bayitawo Kisenyi. Kisenyi oba Gisenyi? Yes, ye Gisenyi mu Runyarwanda. Kati bwe tubeera ene waffe bayitawo Kisenyi. Yes, oba Rubavu. Oba Rubavu ne Kisenyi bye bimu? Yes. Kati okusooka Sebo? Rubavu ye district. Yes. Gwe mwami ani? Mwami Albert. Mwami Albert, Oluganda ng'olumanyi waluyigira wa? Nalero koyo wamwe banga dene. Oh. Nalero ko seta mu mukono nembera neruwero. Awo nabela yo. Naye nakoma waka kati kwa entaro zitu tawanya nakoma waka. Alright. Kati atugoberera yandyetaze okumanya embeera eri etya we muli awo kuba twawulidde nti awe Rubavu bakasuseeyo. Wano olunaku lwa jo yesterday. Yes Sebo. Embeera yali nnyo. Yabadde mbi? Yesterday embeera yabadde mbi nnyo. Naye kati nga njogera wano ndi mu mita nga 13 tuli mu nsalo. Tuli mu nsalo embeera nkakaka mu muko. Wano mu baneiba waffe tebakyakasuka naye otawulirawo amaloboozi matonotono g'obubundu buno butono. Okubwatuka? Yes, amasasi nga gakuba wayitawo ng'endakiika nga 3 n'owulira 2 oba 3 ne wabeerawo ng'essaawa emu n'owulira nga wazemu ne bukubakuba naye okukwatuka wano walabye nga kyo tikisaasoboka. Okusooka exactly ki ekyabaddewo ejjo? Kakati embeera atandika ku Sande eggulo. Wali awo netutandika kulaba ku misusu mikwanira wala kuno bano ba M23 bakasiteyo ekibaruwa. Nga kigamba mu ebbanga lyekyali giwaddeyo ligenda kugwa ssaawa 9 kiro. Kati netutandika okweraliikirira nga bulijjo wano mu baneiba waffe oba waliwo ekizibu wano tusula tutunudde. Kati ku Sande kumaca nga saa 9 oba nga bugenda kutya ku Mande ku baraza. Yes. Wawulira amasasi nga mangi. Nga mangi wano mu tawuni n'abaneiba waffe Egoma. Netuwulira mbu tino M23 etandise okuyingira mu tawuni muno mu Goma. Kati okuva awe muli Kisenyi oba Gisenyi waliwo bbanga ki okugenda okutuuka e Goma mu Congo? Tetuli wamu ati ensalo nga Goma ensalo za wano mu Kinafrika. Waliwo oba emire kuta we wamu sobola kutambula n'otadukira nti watuuse Congo ba ukyali wano. Era nga bwegera oba osobola kuwulira esasi nga likwatuse. Waliwo kyowulidde? Esaawa eno? Kati nga bwenjogera waliwo likwatuse wane mabega wange. Tuli kumpi nnyo waliwo kati kuva wano kutuuka wali ngozesa endakiika 5 oba 6. Oba otuuse Goma? Hapana, Goma eri wansi nnyo. Ndi waggulu n'etolo ng'ali ku lusozi. Goma eri wansi nnyo. Okay. Kilomita ng'esatu oba 4. Oh. So nga mwabaddeawo nga muwulira. Nga tuli twatandika ng'ebiwandiiko bye biyitawo nga bagamba mutino obudde buweddewo ne bakirira kuli ne tutandika kuwulira nga bagamba mutino abasirikale bano ba Sadeke ma Monisco na bano wazalendo bagende bakwate emundu bazitwale wali ku kampu ya ba UN.
nibagenda netutandika kulaba waliwo mipano gyaffe zigende ebyokulya n'ebiki nibagamba mutino mukimanyi wano kyawedde dda bakutte tawuni netubeerawo nga tumanyi mutino kiwedde naye wano twafunyewo okusomoozebwa na kyakuyiga omuzungu muveeko ate atya omuzungu kyeyakoze omuzungu omuzungu kyeyakoze bano bona yabagyeko emundu nga bwe yabadde amaze okutesa n'abano ba M23 abazungu aba UN abo ba UN nibagamba mutino mulete emundu nibazitwala kuli nibabeera okwo naye nga bayisaawo abakozi baabwe bano babadde bakolekana na UN babasinditseku ne baffe Rwanda babadde bapatirize kubakima nga za Rwanda abakyala n'abaana abatugavu kati abazungu nga UN bali abaofisa babayisizawo naye nga bakozeseza ekisaawe kutabadde nga tebaana bakigala ng'ennyonyi zikirizibwa kugwako kuno naye nga kugenda nga tezikirizibwa kugwako kati nga balabye abantu bonna nga abakozi baabwe abakyala bayingidde wano efe ng'abalala nga babuuse n'ennyonyi sazewo sebo ne badamu ne bawaayo ebiwundu bino nga binene binene nnyo ne babiwaani babiwaayo wano aba FDLR FARDC amagye ga Congo bano ba SADC bali bona ababadde barwanagana n'abana bayekera ba M23 UN nebawaata ebyokulwanyisa nibibadiza byonna nga byamaanyi nabadde nga saawa 5 n'endakiika 4 kati olutalo ne lutandika bupya kati ffe kogera abalidde nga beeteze okulaba gavumenti mpya kyetwalabye tugisinga ey'eggoma bali bakubye amasasi ne barwanagana nga bumanyi eno Rubavu yaffe teyeyawula n'eggoma tawuni zikwatagana ziringa nga bwosobola okuyitawo mu Kampala waliwo tawuni eri waggulu w'ekkubo endala ngeri wansi kute bwe bifaanagana bakasise kuno ewaffe e Rwanda ebikoopula nga bingi byotasobola kubala n'omuwendo byabadde biyitirivu bye bakubye Rwanda kati bye bakubye wano ewaffe Rwanda kati twategedde mbuno baleseeyo nga bwomanyi M23 yali yeetoloola tawuni gyonna nga basigalayo limu ly'amazzi nga bakozesa Lake Kivu okutoloka ku Bukavu ekkubo eddala lyabadde eriyingira wano ewaffe Rwanda ku lutalo wali we bayitira bulijjo kati waliwo wano ba FDR bava kuno nga bakozeeyo genocide babadde nga tebaagala kukomawo eno Rwanda gye bakola amawano ne basalawo barwanagane oba kufa bafiirewa mu tawuni kati olutalo gwakasutse lwakuba gavumenti y'e Rwanda bazimba system wabaddewo obukuumi bakasutse wano nga bagala kusaanyawo Rubavu City naye defense system yakuno n'ebikwata ku ttaka watuso nga 6 oba 7 awo ebisinga yabikutte kumpi byonna yabikutte twabadde tulaba mu bbanga ngeri ng'amazzi nga buli bye baleeta ngo bye bakwata nga mwe mulaba nga ffe tulaba ati umanyi eyo system yabadde ebikwata iri ku lusozi lwe bayita Rubavu emabega waffe kati ebirala byabadde biva nga mu maaso ffe ebirala kangezaako okuddamu okufuna omukulu ono Albert Hitimana ali ku nsalo yawula eggwanga erya Rwanda byabadde biva mu maaso byabadde bivaawa byabadde biva e Congo kati system y'eku ne Rwanda n'ebikwata katawo
abasinga baduse abarala ne babeera nko mu nyumba nga bakumye kidako naye Katonda yatuyambye byatuse mu ssaawa 8 oba 9 awo nga tebakyasindika kuno. Okay. Naye wano byabadde bimaze okukubayo wafudewo nga 5 abalala abasinga babatutte mu lwaliro nga bali bubi nnyo. Bano bayagadde kuva mu tawuni y'abaneiba nga basanyizawo tawuni yaffe. Okitegeeza nti ogambye nti UN yabawadde bano eyabaddiza ebyokuwanisa ne bakasuka? N'okubayamba ne bayamba. Yabaddiza biri bye yabadde yabagyeko ne bayamba kati olutalo ne lufubutuka bupya. Kati nga bwenjogere essaawa zino wakyaliwo gundi distance ntono ku kisaawe ky'ennyonyi. Waliwo abo ba FDR abatono basigaddeyo wansi. Naye gundi pati nga mpanvu y'egundi y'ekisaawe ekuumibwa wani ba M23. Kati wano ewaffe emirimu zaazemu ne tutandika kukola. Abantu bali mu kukola kati ndi tulina buzibu naye wano mu baneiba nti kinaba bulungi kinabatereera. Olaba wayisewe enaku kati luno nnaku lwakutaano nga tebalina amasanyalazi nti balina amazzi bali mu nzikiza. Tutegeddeko nti Rwanda yaleese amagye gali awo ku booda. Already gabaddewo era nejowe batugamba ti mulagawa mugende muve wano ati omanya abantu abali baagala nga kulabawo nga bwe bifaanagana bali batugamba tuveewo already baaliwo abalinze ani ayingira kuno era be bayambye waliwo abasirikali nga bangi wazalendo abo basadde waliwo abayingidde kuno nga amasasi gabayingiza be babaddewo nga bagwa mu mikono z'abagye bakuno nga babayamba waliwo ekifo wano kwe babakuumira bangi nnyo. Ate lwaki babadde baddukira eno? Anti babadde omanyi M23 eri wonna yali ng'ayazi bayateekawo ekikomera nga kyamaanyi nga teri asobola okusalirawo. Omuliro gwabasingiza amaanyi ng'ekkubo lyokka. Amazzi oba wane Rwanda mu tawuni yaffe nga balina kujja saidi yammwe. Nga tewali walala wakugenda kyovula wano wakola wama wano kuno basazewo bafiire eri mu kifo ky'okuyingira kuno. Bali aba FDR? Yes, awo naye bo abakongo bayingidde. Abakungu aba UN buli omu waliwo n'abantu nga balina sente zaabwe bali babadde n'ebiwandiiko babayingira dda wali wasigalawo abantu ba bulijjo nga bwomanyi waliwo abantu bali bazeeyo mu byalo nga bayingidde wano mu Goma mu makampu wabaddewo kampu 3 kati abo be balabye nga embeera ng'ekyuse ne bayingira Rwanda yesterday. Kakati tutegeddeko nti waliwo amagye ga Rwanda already agali e Goma. Apana kati nga bwe mugamba wano tetuli kumpi ne wano wabeera waliwo we basalira emirundi ebiri waliwo Grand Barriere ne Petite Barriere. Kati wano ku Petite Barriere kati wano waliwo abayeja ba M23 bali mu control ya wano ku nsalo. Kati wali wansi we basalira walala wali wasibe tewali wa muntu anyingirawo nga yingire mu migration yaffe oba nga yenda wali wali wasibe. Ati waliwo bano abali bavude e Congo nga bayingidde kuno bategedde mu ntino bali ba M23 bamaze kutereza ekifo kyabwe ne bayingira be bakirizibwa kuyitira wano ku Petite Barriere. Kati embeera yasigadde embeera eringa biringe wansi nnyo kumpi n'ekisaawe eyo wansi. Kale tweyanziza onabo oyongera otubuulira by'onaaba ofunye. So munnaffe bw'atyo bwagezeza kutusigira ekifaananyi ku nsalo yawula eggwanga lya Rwanda n'eggwanga eritibwa erya DR Congo. Nze omukugulu Congo Nuhu extra coverage tulina bingi betugenda okwongera okukuleetera ate nga n'akawungeezi awo tujja kuba live ku mukutu guno ogwa YouTube. Mwebale nnyo mwebalire ddala ebiraka tubirinde. Congo DRC M23
n'amagye g'eggwanga erya Congo bukyabeefuka.